He existed and he is Lord. Those eyes you see, we are back winners. Second God, I want to be a corner. You need it. I don't want to be one. Hey, you know what? She's there. But we are all done in the community. And now there was already Samuel Tuliko. And you see the joy now. Tuliko Samuel Kamawate. You are celebrating the Lord. Tosobola kugamba nti Yesu tatambula. Don't take the ministry Jesus doesn't have abantu bo baba bazemula ekigambo kya Katonda. People come to hear the word. Hallelujah. 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 But today wachesa kino njamba. Wansaliwa naye bwe nalina esaati emu teyansiiwa. Kati
sawa bbiri nyambala ndala ku musanvu n'ennyambala endala njagala kubalaga nti ne bwoba olina essaati emu Yesu ajja kusigala nga yimuka ne bwoba olina engatto emu Yesu ajja kusigala nga ye Mukama. Jesus remains the Lord. Gamba nti haleluya. You may be in such a size, but you have higher your body in the tumors. Your body is higher than the virtual salon. I'm inside of the body again. Instead of giving, you just give forever. You say, I'll give you forever. The people are sitting next to you don't know them. I know them. I know the way. Let's move. Our president Mukwasa Award ne mugamba President Yesu akuwomukisa. I hand over an award. Nnyo twagala okwebaza Katonda era n'omuddiza ekitiibwa nga Lebanon family. Obutuufu Mukama atukoze bulungi. Nze Dorothy Senfuma najja mu kifo kino nga ndi mwana muto ddala kulidde mu kifo kino wendabidde omukisa wendabidde obulungi bwa Katonda. Mukama wamperedde amaka wamperedde abaana tuwadde ebintu bingi nnyo tulabye obulungi bwa Mukama emyaka 32 butuufu tugulumiza Katonda. Nze ng'omuntu ngulumiza Katonda ndabye abalwadde nga bawona ndabye Katonda ng'asumulula abantu mu butuufu tulabye Katonda. Wennagira mu kifo kino waliwo akayumba ano nga katini bwe katera nga butuufu kalabika bubi. Ne tubeerawo nga n'ekkanisa eno ntono naye ne tulaba Katonda ng'ajja atugaziya akayumba ne kagenda olwaleero ebizimbe we biri by'amaanyi ekkanisa Mukama agigaziyizza bane Katonda atukoze obulungi mu kifo kino. Era njagala otuusa okwebaza kwange eri Bishop wange ne Mama Margaret Rwandasa. Bane Bishop tukwagala nnyo tuyinza okuba tuyina tetunabakola by'amaanyi birabika nti ebiraga nti tukwagala naye tukwagala Bishop Samir Rwandasa. Mama Margaret tukwagala Katonda nti nayingira wano zaali 2019 Lebanon ng'ekyali nayingira wano nalina ennaku nyingi nalina amaziga mangi naye omusumba Rwandasa kati Bishop n'asabira era nensobola nendokoka naye okuva lwe nalokoka sejjusizaako era sejjusangako. Yesu anjagadde Katonda wange anjagadde abaana bange bakuze. Nayingira wano mu Lebanon nga tennaba nakukubwako plasita nga temuli nzigi temuli ndabirwamu ate era yali ya kitundu ng'ekoma wano ekoma yali erinawo ekoma. Nebaza Katonda nti kati bagyongerako ne bagigaziya. Abasumba baffe batwagadde Margaret Rwandasa. Nze nga bya Mukama Vincent nenyumiriza mu buweereza buno obukya butandika nga baselebratinga emyaka 32. Nsuubira nayingira wano 26 kyensuubira nti kaakano bwebanga ewezeza emyaka 32 ate mbanze nga natuuka okuweza emyaka 2 mu kifo kino. Naye nebaza Katonda nti mu byonna gyenvudde ya Lebanon ate nange tendese ekyendi nvudde ekyendi kaakano wabula bwebaza Katonda singa tabadde Katonda asobodde okuba nga akulembera kuweereza wano mu Lebanon. Zokusubasa mubamalisi nebaza nnyo ekisa kya Katonda ekyandukola okusooka. Nze nawulira ddoboozi eryagamba nti genda ku Lebanon oluvannyuma lw'okubeera n'embeera enyigiriza ennyo obulamu bwange ne butuuka ku kisenge. Era nze ng'omwana w'omuntu nali niyinza kufa. Omwaka oguwedde Katonda nannise mu ddembe n'obusunga naye Bishop Rwandasa ne Bamamaguleti bantu balungi nnyo. Nze sijja kwogerera balala naye eri nze bantu balungi nnyo kubanga bategeera buli muntu ate basembaza buli muntu nga bw'abeera afaanana. Olwaleero Mount Lebanon tubadde n'okujaguza emyaka 32. Emyaka 32 nga tujaguza era nga twebaza Katonda
olw'abantu ekifo kino kiwadde abantu emirimu, kiwadde abantu omukisa, kiwadde abantu amayumba, kiwadde abantu ssente. Omuntu ajjanga bw'abadde nga munafu nga mulwadde, naye mu kifo kino abantu bawoneddewo, abantu basumuludde. Mount Lebanon Church ewadde eggwanga lino omukisa, ewadde gavumenti omukisa, ewadde obwakabaka omukisa. Era olwaleero ntegeezezza obulamu bw'abantu ababadde mu saavisi olwaleero ti essaati eno gye nnyambadde wakati mu ntandikwa ey'obunafu. Bayibuli egamba batandikira bava mu maanyi ne bagukira mu maanyi, naye mu ntandikwa eno essaati yambeererawo. Olwaleero njambadde ng'ekijjukizo essaati eno, kubanga yagulibwa mu myaka egyo era nga njaguze n'essaati n'ebeerawo ng'obuweereza butandika, essaati n'egumira obuweereza, essaati n'eguma nga njooza kiro era zegenda okuzimba. Kale n'olw'ensonga eyo kaakati olwaleero ate Lebanon erina ekifaananyi oba erina enteekateeka ey'okulaba ng'egaziwa mu kifo kyayo, ey'okulaba nga yeeyongera okugaziwa mu kifo, ate okweyongera n'okuteekawo projects ez'enjawulo. Omwo mwe muli ebyemikono n'omutwe n'obwongo, emirimu gy'emikono n'okutendekerawo abantu n'okuyigiririzawo abantu. Bangi bazze mu kifo kino ne bayigirawo bizinesi. Abakozi ba gavumenti bazze mu kifo kino ne baweebwa omukisa, abantu ne beenenya enguzi n'okugireka n'okugiviirako ddala. Kale ekkanisa eno ewadde abantu bangi omukisa. Kale nno oli alowooleza nti kati osanga amakanisa agamu amasinzizo gayaayaana okugenda mu kulya olupanka, abantu nga bali olupanka, omusajja n'omusajja, omukazi n'omukazi, naye sente ffe ne bw'oziteekaawo Yesu azireeta ng'akozesa bannayuganda, era bannayuganda be balese sente zikulaakulanyizza ekifo kino n'okukituusa wano wekituuse. Mu linnya lya Yesu. Kale semujubala budde bugenda biri emu kuba